kasishoni ebyamasannyalaze nabana wekiri bigenda okubeera nti kati okubona kati ogamba zino road shading ezibadde zaggwa kyekyenjawulo nnyo okukyusa banawo mmeme kyekyalese road shading oba saawe tosobola kungamba mu tabani zitambula kubanga amazzi matono amazzi mangi kati tebalina kuripootinga nti tabani zaafudde kati road shading yaki sijja kugamba nti n'abantu tebalina token waba batugamba bannange mu loading amasannyalaze mangi for the first time na loading amasannyalaze agali abnormal bino bibadde ngangula mu mwezi nentekako emitwalo 3 emitwalo 5 kuno natekako mangi bwanzi nayisigula nko ku amasannyalaze ga mitwalo 3 okwewala ebyo nengula amasannyalaze ga mitwalo 3 nekyo kawasite mu nzikiza kati when a week almost bwe kiro nga amasannyalaze gava. Okay, do you have another alternative y'amasannyalaze ganaga agaba B ati kakati alternative nyinyi ebitongole ati bigalwana nga wala bakyawota wekikola wota yafana yosala ati kati wota tina makulu se wota osima naiko gabajja ne waluki kati olaba mu Uganda nana bali kukisawa tegaliyo baleta empapula service V nayingiza amazzi ne okuva amazzi bugayingira nfunye service fee demand note ya service fee era nze nagamba omusajja yakajja yajja omwezi last month ne mugawo nodda wano kuluno ngenda kuterembwa kuba tulina ekimugasa sigafunanga nako kisono record actually ne butapu lwabusumulula kati nze mukulu Isaac meya point enkulu eriemu umeme wadde yagenze yes kati ate bana ba kyandibadde tugenda kubonaabona nnyo kyandibadde mu nsendala kyandibadde advantage in this actually bandibadde kusaawa eno nga UDCL eraga nti ate mwagisubwa dda ne kati ebyo batukolera naye basobola gikola eyo kubanga ababadde mu mumeme badde mu UDCL kati ate wenyinyi mulimu abadde nga bakola diru zaabwe nga bazikola mu mumeme kati balina okulaga eggwanga nti waliwo difference ya umeme ebadde kalekaleko nti bano ebintu bino bya government tulina okulaba nga tupataningayo ne company endala kibaagala actually bakola ebyo they want to partner with another company bagireete ekole ne UDCL babeere nga balaga nti wabeerewo company endala ng'eraga nga eri competing n'ekitundu ekirala wasobola okubeerawo service ki ennungi kuba kati ojjukira abakozi ba gavumenti ennaku zino omukozi wa gavumenti asa ripotinga ku mulimu akategera ngada ku WhatsApp ayinza n'obutajja yamanyi kyakola ga munne mbeera akaawo omulala okuba bino customer care biraba nga tiri akwata customer care abantu bakyakuba customer care kati zolaba nze omanyi gosobola ogamba nti disclaimer naye nze ndi consumer nze saba disclaimer waliwo Airtel batwala sente zange actually mitwalo 40 mu something nenkuba customer care najibukubira nebbanga ddene nnyo kakandi bagikwata nembaga bana sente zange tukebere ndio nakubwera uti wa requesting a loan simanya banga quick loan simanyi na requesting ni ate wajiri requestinga no tajifuna kada ate otajifuna ate bali eri sente nezigenda simanya simanyi nti nayo company ate ya loan ate si ya Airtel simanya ate bapatinga ne Airtel kada ate mu bali batwala sente ate balina kuziza ku Airtel ate Airtel nezinziriza ukakana sente zange ne bazitwalira awo tibanziriza nesingi olwatanga bakubirawo nengenda ku service center nenchiripoti bagamba within 24 hours sente zijja kudda up to now tezikola ki teziddanga ekyo nekibeera waawo ezo ne bazibba mitwala na something ne bazibba ennaku ezo endala nga mpeereza sente nga mpeereza omuntu emitwalo 8 nga simanyi nti alina enyambendala gyakola ki gyakozesa alina ngamba onzise enamba ya WhatsApp nagijjako dda eyagimpandisiza agenda Bulaaya nangamba nkozesa eno saategere nti ogenda kuziweereza there and then kuba naye badde nkuwa enamba endala emitwalo 8 nezigendeza nengamba naye kola reversal nemugamba kati nekubira customer care nga tugenda kwogera n'aba Airtel balabe nga bazikumyawo okimanyi nti no kusinja emitwalo 8 bampeerezaako emitwalo 2.10 2.10 kugamba customer care zino ogikuba lutalo ne service of na lutalo kugamba Uganda imbopi kyogeza kukola simu tunataka era nze wetunuya bwenti ebitongole bisinga bitaka kugoba wale mu Uganda inadala ebitongole kati Airtel yakazi n'ennungi ebi ze ng'omuntu
nze ng'omuntu ne banka zibba abantu banka zibba abantu banka ate zibba zityo banka babbako obusente botasobola kuutilizinga bayinza okubbako siringi nga 250 buli customer nambako nafuna olunaku buli customer nambako siringi 250 ngero zibalabula mu banka bekozesa ate abakomplaininga tebaliyo ogamba service kakati n'ekirala oyinza okwesanga okukera ku statement abantu abamu basaba statement oyinza okulaba charges nga ne mateeka tezirimu